Abeseera ebisinga abantu bwe tuvaayo ne tulaga amazima abantu baba tebaagala mazima. However, gayinza okuba nga mazima oba nga si mazima naye ate ffe tuwaayo ekintu ekituufu. So gwe wenna avuddeyo ntwala opportunity okukwata aka video nako n'okampa n'ebigambo eby'amaanyi by'ompeereddeko ebitiisatiisa. Sisuubira nti nze ngenda kukoma okukola omulimu gwange. Neeyanziza tojjanga okwo. Mubalire ddala. Buli muntu mu bulamu bw'ensi alina engeri gy'akwatamu ensonga ze. Tuli bantu banjawulo. Buli muntu n'entegeera ye, buli muntu n'embeera ze. Sijja kukwata nsonga zange nga gundi bwazikwata kuba ndi muntu mulala. Balamusiza mwena abatukkiririzaamu ng'afe ba Nyondo Media, naddala abatwagala nabe tubaagala. Mu bulamu bw'ensi tuyita mu bingi ffenna. Nze ebiseera ebisinga njagala nnyo okuvaayo ne ndaga amazima oba ne njogera amazima. Oba oliawo oyinza okuyimirira mu nsonga n'olowooza nti mazima ate nga si mazima oba oliawo, naye ggwe n'oyogera ky'olaba ky'olowoozezza oba ky'osanze oba ekikuweereddwa nga ge mazima. Bannayuganda mwena abatulaba gye muwangaalira, buli muntu aba n'omuntu amukkiririzaamu obulamu bw'ensi. Buli muntu aba n'omuntu amwagala. Omuganda agamba 10 terisobola kwagala muntu omu ng'ate era terisobola kukyawa omuntu omu. Tulina abantu abatwagala abatukkiririzaamu n'abantu abatatwagala era nga tebatukkiririzaamu. Sitooli y'omwana eno etambulidde ebbanga. Ono mwana Salima ewamu ne mukulu Umaru. Mu kusookera ddala nga nzizeeko emabega, njagala mbajjukize nti bwe nkyogera era nga sijja kukyerabira kukyogera. Amawulire gano gaasajjuka ne gatambula okubuna UAE ne Uganda n'ensi endala. Ndi omu ku bantu ndooza baasooka okufuna ku buntu obwo era n'ensabibwa okuba nga ntimba omusajja okuba nti mulwadde yalwazizza omwana. Ebiseera ebisinga ekintu kino nkibagamba era nga sijja kukyerabira kibajjukiza nti nga ffe aba Nyondo Media twagala nnyo okukwata ensonga zaffe step by step mpaka gye zikomekerera ne tumanya ekituufu kye kiriwa. Olunaku lwakya nakwata video gye bampeereza y'omwami oyo nga mulimu ebigambo ne bampa voice notes z'omuwala ng'akaaba ewamu n'ebifaananyi by'omusajja. Twakwata ebintu ebyo ne tubigattagatta biri ne tugitereka. Just ntugitereka for the start. Tetwagiteekayo. Nesooka nenoonya ku mukulu Umaru saamufuna. Nenoonya ku muwala. Bwe namanya nti omuwala ono yava Ajumaani. Nenoonya ku bagensi ba Ajumaani mpaka bwe natuuka ku omu ku bagensi b'omwana. Ne mbasaba ne mbabuuza omwana waali. Era omwana oyo bamuggyeyo Abu Dhabi namusisinkana ku airport Terminal 2. Omwana oyo n'ansaba n'angamba Rozet, tugenda kola interview eno naye tulaga face yange. Ffe tuli abantu abatakaka muntu kujja mu kamera. Era oli bw'agamanya kinyagala okugenda sala kulaga face, tetukaka muntu tukola kyayagala. Omwana emwashuware nga ne mugamba tetugenda kulaga face yo tofaayo, agenda kukwata naye agenda kukwata ku kitundu. Ffe twagala bigambo by'okola kibyogera. Omuwala yatottola emboozi ye okuva ku ntandikwa mpaka giyakomekera. Tusibula omwana omuwala tukomayo waka naye n'agenda e Uganda n'atuuka Mirembe. Bwe twatuuka ewaka video eyo twagikola ne tugitereka, twaji uploadinga n'ebeera unlisted ne tugaana ogitanga. Neziramu era ne turecordinga video eyaddako yebeera ya kusatu. Turecordinga awo nga mplayinga voice notes ezimpeereddwa n'obubaka obw'enjawulo obukwatagana ku mukulu Umaru n'ebimwogerwako. Byonna ne mbirecordinga nga bwe byali. Tukwata video eyo era we nali mmaliriza nakubira Umaru essimu ne mugamba mukulu ebigenda mu maaso bikwata kuno omwana obimanyi. N'angamba ye mbimanyi era mwabiraba kubanga twali tubirecordinga buli kimu.
omwami oyo ne mukubira essimu nakkiriza era n'agamba nti bw'obanga otuuse yagiyita waliwo mmere eri awo eringa ku lulu nanga bw'otuuka awo nkubira era ne tukomya recording eyo video ntugiteeka wali n'entambula nenga ne meeting omusajja oyo nandibadde ngenda mu maaso nenta ebitundu byonna bye nafuna naye kye nali njagala okuzuula omwami ono ali wiringa okugera naffe ye ayogera ki omwami ddala kituufu mulwadde bw'ataabe mulwadde ne tutambuza vidiyo nga zigamba nti omusajja mulwadde nga si mulwadde ki ekiyinza okuddirira bwe nagera ne meeting omusajja oyo n'agamba ali wiringi okugenda mu ddwaliro n'okwogera naffe bwe nakomawo nenta akatundu kaffe akasooka omwana nga alaajana byonna nga byogera nenta akatundu akasooka era ke twatandika nako enkeera ne luta ekitundu ekyokubiri eky'omwana kye twajja ku airport nga maze okakasa nti n'ogwakanizi tugenda gugwa mu vvi ne tugenda enkeera waalo ku ddwaliro twatukira ku Dubai hospital byonna mwabiraba nga bwe byatambula ebintu mu kutambula nga bwe byali bikimu mwakiraba ne tukomekereza nga tutuuse Ajumani mukulu Peter yatufunira eddwaliro eriyitibwa Al-Shifa hospital era ne tugendayo twamusangayo natulagira bulungi nnyo era nga mukulu Peter kigambibwa nti ye agent we asembayo kuba omwana ayita mikono egy'enjawulo nenga naye yabeerako agent we omwami oyo otwatuukayo buli kimu nekikolebwa aba eddwaliro batukkiriza okutekinga coverage from the start to the end twakwata buli kimu mukulumba najjayo passport n'agiteeka wali ffenna nga wetuli abaaliwo abantu ab'enjawulo naffe aba media ne tumuwerekera mpaka mu kasenge n'ateekayo omukono gwe era vidiyo mwagirabye abamu bagamba nti kyakabakwata muntu munagu bajjako omusaayi naye ne vidiyo mugiraba bamusikamu omusaayi ne bagukola ki ne bagusigaza ne tuvaayo ebyaliwo byonna mwabiraba nze kyemmanyi nti waneeno mu UAE kizibu kyakubribinga ddwaliro ng'omuntu mulwadde ne muwaayo essente mbubabikkirire bakomawo results nga nfu ekyo sikisuubira bwe njogera ebigambo byange bino wammanga sitegeeza nti nsalidde omwana omuwala omusango mbw'oba mpagira mukulu Omar ffe nga ffe aba media tuwuliriza sides zonna y'ensonga lwaki twanoonya omuwala n'awaayo ensonga ze mpaka wetwatuuka ku musajja naye mpaka wetwakebera results bwe twakebera results ezo twakomawo nga buli kimu kiwedde twalindirira results zifulume bandi akuvedda mu ddwaliro bampeereza kopi nga ne mukulu Peter nayakola ki ampeereza bwe yampeereza it was yesterday nga budde buwungeera nga mpita abantu baneeno nga results nange kamwa koogera nadde sinabazikeberako bwe bazze nze nabadde n'okutya natidde in the beginning naye ekintu ekyandeetedde obuvumu nti kitiisa nnyo mu bulamu bw'ensi okuwa omuntu amawulire ag'ennaku oba ag'esisiwaza buli muntu anyumirwa nnyo okuwa omuntu amawulire ag'essanyu naye nabadde mweraliikirivu nga mmanyi omusajja ono oba oliawo yeekazizza yandibanga mukinga mulwadde ne mbayita nadde sinabazeekola kebera ekituufu kyekiriddawa kubanga ne mukulu Peter teyaŋŋambye kaakati oba atuuseewo nga nkwata results ng'akola ki nga nzibika oluvannyuma lw'okuddawo okwogera nabo mu kuzibikula nga nsabungako ku result nga bagamba nsaba akagambo nani reactive akagambo nani reactive kemmanyi tekalina njawulo nnyo naki na negative nti ekintu ky'obadde osuubira tekireactinze oba tekirabise nani reactive nange bwe nakutte ekintu kyo nensoma nenza n'olupapula olwo ne muteeka ku thumbnail nti omuntu abeera ng'agenda kubikula vidiyo atanagibikula abasobola okukola ki okululaba okutambula ne tugenda ne mukurumalo mu ddwaliro tekitegeeza nti ndi ku sayidi ye nina voice notes zafunye ez'enjawulo na abankubidde ku masimu ne baŋŋamba nti omuntu kisoboka okera ku masha n'amira ebidagala eby'enjawulo bw'amira ebidagala ebyo eby'enjawulo asobola okugenda mu ddwaliro ne bamukebera nga si mulwadde
ninako kuneeno voice note era omwana gyeyampadde mukwano gwange nyinza okugiba playing oba oliawo nga tetwali bbanga ddene than nze okubyeyogerera ngeyabimpadde wano waali. Ono omwana omu ku bagoberezi baffe bwe yamaze okulaba vidiyo eno yavuddeyo ebigambo byaŋŋamba kati ayasese n'agamba bannange nze mbadde mulwadde emyaka gino gyonna tugenda mu America tugenda mu US muwulirize number one fan mbeerako naye mmwe nze bannange binkwasa n'ennaku kale we don't know which is which but era mu butuufu abantu nga ffe tulina tunula butunuzi Katonda yalina okumanya buli kimu nze kubanga kyemmanye waka actually mukyala anko wange tarwalanga for 15 years nga bali mu bufumbo naye gaya ayina siriimu ekyo naye akimanyi. Even right now my uncle is in Canada yagenda last year oluvannyuma lw'okubeera ne siriimu emyaka 14 guno gwa 15 era yaseka era yabadde alaba bineeno baitha wabeera akulaba ekitegeera waliwo gundi gye wasindika twali twogera ku bintu bya bisiyaga ebyo webityo okitegeera imbeera mu obuntu bwo kati nelaba sometimes yatta commenting but abeera forced okujjubbira kati ayasese n'agamba bannange nze mbadde mulwadde emyaka gino gyonna tugenda mu America tugenda mu US Canada toyingira where am I n'agamba emirundi gye bakankebere we bandabamuko ku siriimu mukyala teri siriimu kugenda laba muwumaru taliyo banabaana bamira ebintu. My uncle used to take a lot of things byetamanyi na kumanyanga nawo bitulako awo tobitegera nanywanywa ebintu namiramira makerenda awo nanywanywa ebintu ne bagenda ku musaayi awo nafuna akyayagala ngate anti nga tebakigabira mulwadde yawo ng'ajjayo biri ng'anywa ng'amira ng'ayitawo abeera negative nga mukimuwa wuyo yabimiramira n'abinywanywa kati ali mu Canada mukyala we gyali ewaka mukyalo mulamu mukyala we ye mulamu mwana teri bye mugenda laba muwumaru bakyala tabiriyo bambi ekyatuukawo kyatuukawo talina nakyakola. So abatulaba abatuwuliriza bw'olya voice note eyo oy'omu ku bantu abatugoberera era abatulaba si ye yekka sijja kuplayinga zonna abantu banne endowooza egamba nti omuntu osobola okukozesa ebidagaladagala nga newankubadde oli mulwadde n'ogenda notesitinga negative ate nga oli positive sikiinaako obukakafu kubanga sikigezesangako era sisobola kukikkaatiriza nti kituufu wabula bwe kiba nga kisoboka nga kituufu nga ne mukulu wumalu kye yakozesezza sisobola kubalimba kubanga nze saamulabyeko ng'abikozesa. Ffe nga ffe aba media tulina okuvaayo okulaga ekituufu. Ekintu ekisinze okundeeta okwogera ku nsonga eno badde olunaku lwaleero twagenze ku mpombo tubadde tulina show gye tuva okukola ekwatagana ku show ya Bobi Wine n'omukulu Hassan the Rocks. Tuvudde awo ku show nga tumaliriza n'engenda ku mpombo okulya emmere obudde buwungeera zibadde nga zigenda kwera ssaawa emu nenkubirako gayi atera okuntambuzaako ng'ali mu garage nenoonyako omulala nga taliibwa lirwa Salkaima neŋŋamba omugezi alinya metro naye nga nerinya metro nentuuka nerinya baasi kati mbadde mpita ayitantambula ntuuka mu kataka wentera okusalira nga ngenda kudda ewaka nsoose kulaba jjinja sikomye ku olwo ne banjira amazzi mu kutya okungi mbadde simanyi nti oba mazzi oba sina mazzi naye birina engeri gye biwunyamu gayinza okuba nga gatalinga mazzi oba mbaddemu ki kubanga ebintu byo biwunya era wenzize kwentandikidde nga sinaba nakunaaba wadde okukola ki ng'ogyeko ekintu ekyo waliwo comments nyingi n'omuntu yankubiddeko direct n'atiisatiisa era nangamba nti Rozet wasazeewo okukkiriza enguzi n'olya enguzi ne mubikirira omusajja
naye ojja kukisasulira. Nze njagala okwogera amazima nga amategeeza. Nze manyi nti eriyo abantu batukkirizamu nga ffe aba Nyondo Media abasobola okutulirawo omubiri ne bagamba ekyo tusobola kukikola n'abasobola okugamba nti tusobola okukikola. So n'olw'ensonga eyo tosobola kugaana muntu kyagala kwogera, tosobola mukomako. Naye nga nze kyenyiza okubagamba kiri ekintu kimu nti sisobola keera ku makya. Nze sizaalangako naye siri mugumba. Manyi nsobola okuzaala era nja kuzaala inshallah. Naye nyina omutima omuzadde. Tebakibalimbanga nti buli muntu yali azaddeko nti aba n'omutima omuzadde. Eri abakyala nga bazaala naye nga tebalina mitima mizadde. Nina omutima omuzadde. Nnumirirwa omwana w'omuntu mu buli mbeera yonna. Abaana bembaddeko wano ewaka wembeera ab'enjawulo bangi. Oluusi nga simanyi na gye bava. Kubanga I feel it within my heart. I can't let someone sleep outside. Nga manyi n'obuliri bwensulako nsobola okubaako naye. So sisobola keera ku makya nendaba omwana w'omukazi ng'agenda mu mbeera nga tafunye bwenkanya. Kino njagala mukitwale bulungi mukinootinge nti nze nga nze Nyondo. Results ezavuddeyo ze nasomye nga nze. Simanyi oba mukulu Umar alina kye yakozesezza oba talina, naye nze nabadde nnyina okuvaayo kubanga buli muntu yabadde yeesunze okulaba ki ekivudde mu results. So nabadde nnyina okuvaayo okwogera ekituufu nga nze kyendabye whereby nti oyazze results ozazze ekigambo ekyabaddeko kinabadde nnyina okusoma. So nadde sijja kugamba nti kuliko positive nga ndabyeko negative oba ne reactive. I had to read what I saw. Siri musawo sinzi ya kiwandiise era si yenze eyakebedde Umar nembiwandika nembyefulumiza. Nasomye ebintu byemanyi nti byavudde mu ddwaliro bye nerabiddeko nga nze omuntu. Ebisigadde simanyi oba alina byakozesa era sina muntu gwe navuddeyo neŋŋamba bannange Umar wuno mulamu kubanga sinzi ali mu musaayi gwe. N'olw'ensonga eyo ka ntwale okulabula abaana ab'obuwala abali eyo nti olw'okuba twazze olusoma results tekitegeeza nti n'ogenda kujja onoonye omusajja ono omubuukeko mu ngeri yonna gy'obeera oyagala kubanga ogamba nti mulamu. Omuntu asobola okuba nga olunaku lwaleero mulamu n'enkya n'omusanga nga alwadde. Ebibuuzo ebigenda mu maaso bingi. Abamu beebuuza bagamba nti bw'abanga omuwala mulamu ng'omwami nti abadde mulamu omuwala tasobola kasiga muvubuka musajja. So ebintu ebyebuuzibwa bingi nnyo whereby nga nja kunoonyako abantu ab'enjawulo babe nga ba-analyzinga ku nsonga eno kubanga ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa bingi ebikubaganibwako empawa bingi. Naye nga nze nja kubakakasa nti nasalawo okubanga ndeeta ekituufu n'okuba wanga amazima kubanga nnyina omutima ogulumirirwa ku muntu yenna. Nti Salima oba yeetaaga amazima nange mba njagala neetaaga obwenkanya. Bw'abanga yeetaaga obwenkanya nga ddala kituufu nange mba njagala naafuna obwenkanya. Sinaba kuvaayo ku attackinga Salima kugamba nti Salima gwakusinze whereby nti babadde banjawula bangambye kwata omuwala omutimbe kuba kati ye mulwadde yasaasaanya ekirwadde. Sinaba kutimba ku mwana muwala newabanga yalwala nga newankubadde Umar si ye yamulwaza tekitegeeza nti obulwadde yabweyagalira oba yabweyitira. Witini give me time. Witini give me time please. So tekitegeeza nti omuwala obulwadde yabweyitira oba yabweyagalira. So n'olw'ensonga eyo nnumirwamu n'omuwala oyo kubanga muwala munnange era ng'obulwadde tebuyabujja ku nsolo era yabujja ku muntu omulala yenna wadde newabanga si Umar obanga Umar. Nze sinaba kuvaayo concludinga kugamba nti nno Salima ye yali omulwadde. Sinaba kuvaayo concludinga kugamba nti nno Umar mulwadde oba si mulwadde. Nze nasomye ekintu kye nalabye ku pepa nti nane reactive kinabadde nnina okusoma. Abantu bangi bankubidde amasimu ne bantisalisa n'okumbuma. Kaakati muline neebuuza bakama bange mwade mwagala nsome ekigambo positive ate nga ndi muntu yasomako nga nsobola okwawula ekigambo positive ne negative ne reactive. Singa gwe nawe abadde gwe jangu mu ngato zangu balikuwadde wasoma omanyi positive bakiwandika bata negative bakisoma batya ne reactive. Waligenze maaso n'osoma positive ng'olaba ne reactive. Dinnyako mu ngato zange kubanga basinga munsalidde omusango mugamba nkoze ensobi nalidde ndayira nga ntya Katonda eyantonda ali mu ggulu.
nze sisobola kubanga bwenkeera ku makya nemanya nti Umaro mulamu mulwadde nenkisirikira nensaasaanya amawulire nti mulamu oba nenkipostingayo nesongerayo kintu kyonna nenkiraga abantu nti mulamu naye nga nkimanyi nti mulwadde kitegeeza ndi mutemu eri abantu batakkiriza nti Katonda gyali neze ndi omu ku abo abakkiriza nti Katonda gyali ate nga anyiga ate nga akomereza tisinga mba nkeera ku makya nengamba Umaro mulamu ate nga mulwadde kitegeeza nti nange mba mutemu mba ngenze mu maaso n'okubanga nyinonera obulamu bw'abantu abalala abo abagenda okujja okwegatta mu bulamu bwe so nga singa abadde mulwadde abo ababeera balabye basobola okumanya ne bagamba omusajja omulwadde ne bategenda mu maaso naye oba oli awo olina kubeera kakwana ssaawa zino nga weebali badde batidde mbagamba mulwadde ate nebifuluma ne bagamba nti mulamu kitegeeza omwana agendagenda naye direct kubanga bagamba nti muki so nkoowola bawala bannange era nga mbakubiriza mu abali mu biyumba ebiseera ebisinga abaana bangi bangamba Rozet njagala nzije era mbabuulira ekituufu eno wabula osasula akayumba osasula akatanda ogula emmere ogula amaze so ofulumye mu nnyumba gy'obadde okoleze wabweru no gy'ogenda okujja jjukira nti ogenda kubanga osasulira buli services ate nga tokola ssente ogenda kuzijjawa yensonga lwaki mutuukamu eyo embeera nga muvudde mu biyumba nga mulemereddwa okufuna emirimu wabweru ne mugenda ne mufumbirwa mu butanda naye nga si right time era omwana ono salima sobola kukeera ku makya neŋŋamba nti yakola nsobi yakola bubi kubanga ye muli yalina essuubi nti omwami agenda kukola ki kumufunira omulimu era ensonga lwaki yabeerawo n'aguma byonna ebyakolebwa nga byayogerwa n'omwami teyeegaana so kyekimu ekiri mu zi bed space abaana bangi bafumbirwa mu zi bed space oluvannyuma lw'okuva ku mulimu nga bamusuubiza omulimu ogusingawo oba oliawo omusajja excuse me omwana najja omwana bwajja tewali wabweru mulimu ayagala okulya yeetaaga wifi yeetaaga essente ez'akatanda naye sikana nga tana ssente zokubanga ffe wana akatanda kakyasinza okubeera kalayisi ka mitwalo 35 double room e Uganda so omwana wala atalina ssente ezo waliwo oli ayina ekitanda kye kinene musajja ng'agenda nga yeebaka nga bamukozesa everyday naye nga asasulira kitanda wakusula gyasima mmere that's it yeyo embeera abaana gye bayitamu abava mu biyumba nga tebeetegese ne bajja wabweru nga balowooza nti embeera yabwe egenda kukola ki egenda kugondamu abo boosisinkana nga bafunye endwadde bafunye embuto nga bagenze ku streets kubanga basanze embeera gye bateetekera bafuluma mu biyumba nga bamanyi nti wabweru embeera nnungi ne basisinkana nga tekikola ki nga si bwe kiringa bwe kyali ne basalawo ne bakola bye batandikoze bitali mu bwongo bwabwe oluvannyuma lw'okulemererwa so nkoowola bawala bannange bakyala bannange mwenna abali ku mulimu gye mukola omulimu gw'oliko gukwate ng'akalira abasajja bali wabweru eno balwadde enamba esenga ate tebalina kye batwagaza kyoba omanya kino ebiseera ebisinga nkibagamba yensonga lwaki nze nekolerera ng'omukazi nekolera ssente zange era kino nkibagamba nti ze sirigenda kulya ssente ya kibi ngenda kulya ssente yange gye ngenda okwekolera mu ntuuyo zange kubanga mmanyi terimbuuzibwa newe ndibeera nga nfudde sirina ssente Umaro gye yampadde wadde olwatano obanga Katonda alina Umaro ze yampadde wadde olwatano olw'oti yagenda okumbonereza nze navuddeyo twavuddeyo nga bamedia ne tubawulira buli kiri ku ground kati mwena abannenyambu lwaki nasomye results nga uliko ne reactive simanyi lwaki mukinnenya ekiro kyo nkidamu kukyogerako kuba nadde nyina okusoma ekiro kyendaba nga kyekiriko Umaro ba mulwadde nze simanyi oba simulwadde nze simanyi wabula nasomye ekiri kuli mu kukisoma saabagambyeko mbu Umaro mulamu saabagambyeko mbu Umaro mulwadde wabula nabatereddeko ekigambo ekyo kinagwe nakisomye era nopapula onentekako thumbnail so n'olwensonga eyo ngaze ku nsonga y'abaana okwogera siganye ko njogedde nnyo bikwogera bingi nenja kusalasalamu okwo ngaze ku mbeera y'abaana mubeere mu mayumba gammwe mukole ate ebiseera ebisinga kulembeza Katonda manyi embeera gye muyitamu si nnyangu naye ate mumanye nti ne wabweru embeera eyo kya ogusingawo bwe mutulaba eno wabweru ne muluza mutunyumirwa obulamu tetunyumirwa bulamu naffe tweyiyeyo okuba nga tukola ki nga tubeerawo naye mu mbeera ennungi so si mu mbeera embi kubanga nze wano mbaddewo ebbanga lyembaddewo mbaddewo nga nkola atetenkanya abammanyi bammanyi sirya ssente ya kibi era sirigenda kulya ssente ya kibi so mwe abagamba mbu Umaro yandiisizza Umaro talina ssente z'asobola kumpa ku bribinga nesasuliramu ensula neriisa nekola visa buli kimu kyange nkyekolera Umaro talina ssente z'asobola kumpa ku bribinga kugamba nti nno mulamu ate nga mulwadde nekya tewaliyo ssente zirigenda kugula bulamu bwa muntu era tewali ssente zensobola kukkiriza mu bulamu bwange
ku bribinga nti omuntu mulamu ate nga mufu kubanga nkimanyi kijja kumbozebwako. So essente y'ekibi sirigenda kukirya. Abanazikiririzaamu mujja kunzikiririzaamu, abatajja kunzikiririzaamu temujja kunzikiririzaamu. Naye for now kasooke mbereke waka omutima gwe mundaze ngulabye temujjanga okwo. Mwebale nnyo, mwebalerera munkubi amayinja. It's okay muyida amaze. It's okay sendese. It's okay. Kyonna kye mukoze nengaze mbajjukiza nti nja kuyimirangawo, tujja kuyimirangawo ku mazima tubawe ekituufu ekyo tuba tulabye kye tujja okugenda nakyo. Ebisigadde Mukama y'anaajajenga era yamanyi ekituufu. Nsembayo nga mbagamba Umaru talina ssente z'asobola kumpa ku bribinga kugamba nti mulamu ng'ate mulwadde. Abasinga mwagambye omanye ekituufu nayo kisirikidde. Sirina kituufu kye mmanyi. Take it from me whether you like it or you don't like it. Abatukiririzaamu bagenda kutukiririzaamu, abatajja kutukiririzaamu tebajja kutukiririzaamu. Ekintu kye nabasomedde kye nalabye nkiddamu mbagamba simanyi oba mulamu oba si mulamu, ze siri musawo. Kyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.